Ekisookera ddala ffe tetwagala bintu bya ntalo. Wakaffe yeeyogerera. Bw'otunulamu Hellen Lukoma amaze ebbanga ki ng'ayimba. Mwagala kunseetinga. Nedda osobola otugamba. Hellen Lukoma ekitono nnyo kati ndowooza ali myaka nga aweze 10. Kwaya zinako nayimbako mu HB Toxic, nayimbako mu Obsessions, nayimba yekka aweze 10-15. Ate ffe otumanyidde ebbanga ki? Giringa emyaka 3. Singa ebiri nga na kitundu. Right now ani ayina music? Ani ayina nkubuuza? Oli otya? Ndi bulungi. Bakuyisizaamu eggaali ayooke. Eggaali ki sinagiraba yadde egamba ki? Abaana bakuyisizaamu eggaali ba Kataleya ndikano ne bagamba oyimbidde emyaka 10, bayimbidde omwaka gumu, oli awo toyina ndongo. That's what they said? Bakyogedde bampe simu nsooke researching. Bakyogedde baga toyina ndongo. Emyaka 10 toyina kyolinawo. Kyolaga nsi nebbo mu myaka 10. First of all, amanya gange nze Hellen Lukoma. Bo bakachere. You sure they said that? Be sure. At the end of the day, simanyi lwaki bandiyogedde ekintu bwe kityo. Bombi bakyogedde oba omu yakyogedde. Omuweda supportinga munne. Omuweda supportinga munne baga sina ndongo. Naye olaba there's a difference between being in a group and being in a solo career. Nze ndi mukyala mukulu ate ndi muzadde. So I don't know why they would say that. I need to know the interview they said and why would they say that. Sinabagiraba mpa details so that bagamba mbuno baade babuuza endongo mugiraba muti abaani be mulaba ne bagamba gwe endongo yakulema myaka 10 gy'omaze mu ndongo tolina kyolinawo. Myaka 10? Babebi mulimba. Bano obawa magezi. At the end of the day, I think interview bagikwata bubi. So sina magezi mangi gembawa, but baddeyo mu interview bagisome. But babasazeewo okuba bakachere. I really don't have a lot to say about it because bakyala banange. At the end of the day, I am queen. We're all queens. But I'll put them in the princess level. Bakyali baana bato, and they are achieving. But I would also like to apologize to one of them, Atali Onoyan, Omlala, at Kandle. Because then I listened to Kandle's interview. I am sorry, woman to woman, whoever interview vayo bubi. But the truth is, I simply wanted to tell those people that sina advice nyizabawa because you guys are achieving a lot. Mufunye munyo mukoze nnyo. Unsolicited advice. Tukuza abantu batwa advice netu misleading. But na yo omulala ayagala okumbuza kye achieve mu myaka 10. Baby, until you become a solo artist, baby, until you achieve what I have achieved, ngabongambe ndi mukyala mukulu ate ndi muzadde. Until you achieve what I have achieved at my age, then you will ask me. First of all, you are in a group of 2. I have been in a group of 2. Baby, BMPC move your jamu. Do not attack me. Do not attack me because I am not attacking you. I'm simply saying my truth. But bobo sobola ate obo oyagala nja kukunoonya. Nandiba omuzadde naye nja kukunoonya. Ne bwe kiba tekisobose. Osobola okunoonya kapakati. Noonya buli omu wa COVID. Kapakati ayinza okukusobola ya. But I can't. I am a mother. I am a queen, baby. I wish you all the best. Siri mu lutalo naawe. Sinze sikyavugira mu basi nti bankimira mu basi etali yange nti bajja kungobamu. I'm not in a group of 2. I am solo. Until you stand solo, baby, come talk to me.